tandika omufolonya nga nkyali muto naye nga bwe bagamba nti bagambe oyinza okusima ekiti kya mwogo ng'emiwogo egimu gikaawa naye nga kuliko obuwoomu kati omwami Ssenkungu abantu b'enaalemu ebiseera ebisinga abantu abalina ensango ono ate munnange babasembya ebbali singa bano bamwami Ssenkungu olwayo be bakuliranga ne site nga boolaba balasisi kuba tebagera kukyamuukiriza oba kuteekawo mbeera y'akabampaane so omwami Ssenkungu ekyo nkikwebaza newankubadde mayize nakulira mu kyalo osobola okulonda amagi g'enkofu n'ogawa enkoko n'egamaamira n'eyalula yalulamu obukoko n'obuki n'obukofu busobola okubeera ne maama waabo nga bumanyiyo enkoko ng'era butambula nayo bulungi naye enkofu enkulu eri eyaliika amagi bw'ebeera eri ebbali n'ekaabamu gena okulaba nga bugugumuka so mwami Ssenkungu ebigambo bye birungi nnyo newankubadde waliwo ebigira kali ne kajja n'abugumukamu kubanga ati waliwo byayogedde n'agamba nno enkyukakyuka ezimu zibadde zeetaagisa like bwagambye Lord Mayor e Kampala yali aludde nnyo mu kifo naye ate neerabira nti ne mukama we naye yeetaagisa okukyuka so enkyukakyuka tuzeetaaga si mu bifo bimu byokka bye mutayagala naye nekya pulezidenti nakyo Abannayuganda beetaaga enkyukakyuka kuba generation eriwo kyovula mwami Ssenkungu ebiseera ebisinga nsonyiwa nnyo kuba kati mwe baba batadde ebbali tebakyagala bawuliza kuba bategedde generation eriwo naye ate mulina omugaso mukyalina omugaso ekyono ne kinzizaayo omanyi bwe baba bakola enguudo waliwo ebimotoka bye bayita bulldozer kisindika ebiswa byonna nekikola we ne bagenda okukola oluguudo naye ate munnange bwe bamala okukola oluguudo bakitikira ku mmotoka tekiruyitako bo baba balowooza kigenda dwonoona so njagala kukubira bannange mmwe ab'NRM esaidi gye muli abantu nga bano temubateeka nnyo bbali mubasembeze bano bagenda okuzza emitima gy'abantu kuba bw'aba ayogera waliwo ebintu by'osobola okuwulira n'ogamba abyogedde ng'omuzadde abyogedde ng'omusajja omukulu naye batono nnyo asobola okuvaayo n'abulaminga ebikolwa ebikyamu so mwami Ssenkungu nkwebaza batono nnyo abalina omutima ng'ogugwo oba lwakuba kati gwe tokyalina kyolufuubanira ng'abalala kuba oli agamba nti ate nkya bajja kunnyima obwa RDC sima bajja kukola we bati so we bali kuyimirira ku nsonga ezo naye era totya genda mu maaso ng'oyogera ebigambo ebirungi ng'ebyo era ndowooza ogenda kufuka mukwano gwange osanga nakusikiriza n'ojja ewaffe mu NUP kyereza ekintu kuba ensonga zo zirambika bulungi kakati ebintu bingi nnyo bye twalabye ne tugamba ddala tuli mu Uganda eno awo Oweekitiibwa Mpuuga agamba nti oyagala kuyigiriza jjajjawo kunuusa kagolo bwe kaba kamuyamba atebaba kakati mwami Ssenkungu alina ebigambo byayogedde nempikingamu obugambo nga bumu n'agamba nti waliwo materials ze baasudde ate ne baleeta abantu bwe tulowooza nti bakyakayiga naye ajjukire nti n'abo bennyini baafudde basiniya olwaleero nabo si baazaalibwa nga basiniya baamala kufuna mirimu egyo ne bafuna experience gy'oyogerako olwaleero kubanga n'abo bonnyini tugambe kati nga anyway erinnya lyonna lyoba okiwa mu kifo ky'omumanyiddemu singa yali tannakijjamu era yali tomanyi potentiality gye yali alina so omala muwa mukisa n'olyoka ofuna kiki ekimulimu balikiriza batunula ewammwe mu kulonda byatambudde bitya ewaffe tewabadde emivuyo gyo tegibulamu ffe nga NUP tulina b'amaanyi nnyo okusinziira okubanga tusobola okuyita mu busambattuko obwo bwonna ne tuvaayo n'obuwanguzi kuba kati jjukira jjo nze mbadde njogera no mu ntandikwa ne kugamba nkeretannyawo nyina masasi ekyo kiri ku likodi ensi yonna ekimanyi naye ng'ofa ki olw'okuba bagamba nti no wumula n'omulala akwate n'olowooza okugyawo obulamu bw'omuntu gwe tolowooza nti naawe olina gwe wasinga ng'ojja kati kyotegeeza byo Katabazi yadde abikola kuba yembaka si Katabazi nedda nati ogamba wumula n'omulala akwate Katabazi yembaka palamenti kyogera Katabazi yali amabega bikolwa waliwo abakambwe ennyo ate okusinga Katabazi ng'ate bo baali basooka ne batesitingibwa ebbanga ddene bakolako n'omukulu ono naye ekiseera kyatuuka abantu ne bagamba nti we have exhausted you let others also come and serve ontegeera nkuwulira nze ebintu ebigambo byange ebiseera ebisinga mbigeraageranya bw'oba oli ekikajjo supu bwakiggwamu oba olina kiwandula ate n'olukwata ennyingo endala kakati bakkirize ffe tetugamba nti nno tebaakola bwe baba balina bye baatukolera we are very appreciative tusiima batuleke ebbali ate tulabe n'abalala bagenda okukola batya okusaavinga naye omwana muto avudde eri atunze ekigambo ky'abantu bakiguze kati kiki ekikulowoozesa nti alina kuva mu bulamu bwansi kakati waliwo abantu abamu abaali ab'amaanyi like mwami Kasozi mumujjukira gy'emiyembe gy'abwamwami gundi ono baali b'amaanyi nnyo era baakolera eggwanga
n'ekiseera kyatuka ne bagamba amuddeko ebbali tulabe ne ku bufuzi obulala era abakulu abo ne bajja ne basaavinga ekiseera nakyo ne kituuka kuba twabawa omukisa nabo bakkirize twali basiimu era ne tugamba nti bawummule n'abalala bajje kati baleke enkerettanyi ayamanye ebintu by'abantu kati ebibaluma bannansi bo baasalawo ne bagamba nti kati kye tulina okukola amasasi ne gatuuka okuba omuntu n'agobwa mu kkubo ng'omubbi atalina musango kubanga agenze okulambula banne bwe bakola emirimu bannange tuddeyo emabega era mwe banna NRM abakola ebikyamu ebyo mugende wa mwami Ssenkungu mumwebuuzeeko ababuulirire si bwe batwe beeyisa nkiwa naye yaliko mu by'ebyobufuzi ebiri elekitivu naye yakkiriza n'agamba ekimala kikola ki ntudde ebbali so fenge Kalungu tulina essanyu nti wakati mu maggwa ge twayiseemu n'ate era twasobodde okufuna obuwanguzi newankubadde byali bwe bityo naye olwo singa ground yali feya ndoza twandifunye 98%. Ekyo nno kitulaga nti eggwanga lyaffe abantu bongera ddikyawa olw'ebikolwa ebyo ebibi ebigenda bikolebwa mu maaso g'abantu kimanyi nti nze bw'onojja n'otulugunya gundi oba n'omukuba omuggo oba n'omukuba kyonna ky'oyagala omukola nti olwo ojja kwagazisa abantu okwagala ekyo nno kinziza ne waggulu eri n'olaba nti mwami Kyagulanyi wadde beyamibwa obuwanguzi bwe nga bwebiri naye ye yasirika n'abavaako ne mulumba amaka ge ne mutuuka n'okwambula omukyala imagine kati nga bannayuganda obasuubira kwongera kwagala ggwanga lyabwe oba kwagala gavumenti ekola ebivenge ebyo ffe bwe tubyogerako nga balowooza tukuma mu bantu omuli era nalumbibwako ne wano ndoza mubijjukira olw'okwogera ffe tetujja kutya kwogera nsonga ziruma bantu wane Masaka kooti nevaayo returning officer n'alangirira gundi n'emagini ennene ng'eyo bw'ogiraba omulamuzi n'ogamba nti tugenda kuddamu okukola likawunti olw'okuba oli agisabye naye amateeka galina okugobererwa okukola likawunti wagagoberera ekyo nno kinzizaamu omulamuzi bamuyita justice ekyo kigambo tekitegeeza bulamuzi naye nze mbayita ba injustice kuba simanyi bw'oyinza kugamba nti ogamba etteeka ligamba nti bw'osanga any box tempered with there is no more accounting si bwe kiba ate tokomye ku ekyo wala ne z'osanze nga ziri empty endala n'ozisanga nga mulimu candidate omu nammeere kitegeeza ki waliwo polling station eyalagibwa nga balonda omuntu omu kati era still n'ogenda mu maaso n'ogamba nti obaze era n'obuwa obuwanguzi oyo kiba kitegeeza either walidde enguzi oba waliwo omuntu eyakubadde emabega ng'akutadde ku gun point okutuuka okusalawo bw'otyo naffe abataasoma mateeka mulimu bye tulaba ntugamba nti ekyamazima ekyo si kyekyandibadde kikolebwa mu ggwanga lino tulabye nnyo ku myaka gino nga gavumenti esobodde okumala emyaka 4 ng'alwanirira okuteekawo bwenkanya ate nga olwaleero ensi eyongera kwonooneka ekyo nno kintunuuliza bajjajjaffe baagiranga engero ne bagamba mu enkima gyekoma okutumbeera mu bbanga n'okwolesa bbululu waayo kati NRM eri mu kweyolesa ke kaseera kano kati munnansi abadde alina essuubi nti bwe tunaagenda mu kulonda nja kufuna obwenkanya ngende nkulembere abantu bange kati omusuubira kufuna alternative ki Leero no mu kinaana Muzeeyi Ssenkungu muzijukira bulungi nnyo bye byalwanya bakadde baffe bano abaliwo olwaleero neffe tetwagala kuddamu kuyiwa musaayi omusaayi ogwayibwa bannayuganda gwali gumala twali tumanyi nti gwe muwendo ogugenda okututerawo eddembe omuntu abeere nga bw'agenda mu kalulu kajja kumubeerera ka mirembe akkirize empanguddwa oba mpangudde naye bwe tuba nga tetusobola na kukkiririzamu ebyo ng'okulonda kutuusa mukolo nze nnyinza n'okugamba nti baba kuggyewo kubanga obulamu bw'abantu tetwagala bweyongere kufa ngeri yakifa mukokko kubanga kikigasa ki okuteekawo okulonda ng'ekyamazima si kulonda bannaffe abayitamu kati balondo babulondo bye bagamba egindi gundi ajje egindi gundi ajje ne gwe tutayagala tajja kujja kyekiriwo kati buli muntu akiraba Munnayuganda so tulina ennaku nnyingi nnyo era tusaba Yesu nga bwe yajja ku mulembe guli ne ku mulundi guno adde mwazaalibwe anunule ensi eno naye gye tugenda si walungi